Yes, you're right. Okay. Umawulira agakagwawo essaawa zino obunkenke mu State House ampuliriza abasajja basazeewo okusalako gavumenti kugiwamba. Kikakasiddwa president addukidde mu ggwanga lya Uganda mu bunkenke mu kutya mu kasirise. Kaputeni asazeewo okuwamba obuyinza. Kikakasiddwa ggwanga Tanzania mukwano gwange ampuliriza omukyala Sumia Suluhu nga ye president. Ebigambo birungi si birungi. Wuliriza nnyo oluvannyuma lw'okubeera nga ono yakoze ekyafaayo ekitabangawo mu ggwanga erya Tanzania n'addira bonna abamuvuganya ab'amaanyi Bakyagulanyi Beeri n'abaggalira. Kati wuliriza okuwamba gavumenti mu nnaku nnya kiri wano Tanzania. Wuliriza nnyo Honorable Saazi Godfrey Egomba ebigambo bizzeemu. Kyokka nga ate David Musiri wano Makindye eyali ayagala kadi ya NUP ne bagiwa omubaka Honorable Zahara Luyirika ampuliriza awe muse ogenda bbira bakati nabyo mbikuleetedde bulungi nnyo. Lukwago agenda waliwo amawulire agafulumye ku gurawundi munda nga malungi si malungi eri Lukwago. Nkugambye nti Suluhu ono nga ye mukyala akulembera eggwanga lya Tanzania ebigambo bimwononekedde. Waliwo amawulire agafulumye genjagala ofune ag'omunda nga galaga nti ono yandibanga ayingidde ekibuga Kampala, yandibanga ayingidde Entebbe. General Museveni ebigambo byongedde omwonoonekera. Jjukira nti ono ali mu kampeyini eza 2026 2031 wabula nga obunkenke mu ggwanga erya Cameroon bweyongedde nga bano akakiiko k'ebyokulonda kamaze okulangirira kagamba nti tekagenda kulangirira muwanguzi bongeddeyo wiikisi endala 2 mbonga beteekateeka. Kati wuliriza nnyo ampuliza Engineer Simon Byabakama akiguddeko. Ono yakulira okulonda mu ggwanga Uganda. Wulira okutya, wulira obunkenke, bigambo bibino tusimbule. Kali breaking news muna Uganda tambuza video Byabakama bane mutambuze video negende ku Byabakama olunaku olwaleero omulamuzi Simon Byabakama muna Uganda eno video yiye kukwatako ate saba mugisharing emutuukeko muwulirize bulungi. Obudde tuba na butone na kuzino oba wa mawulire gana gafuddeero naye muzikirize breaking news yino olunaku olwaleero omulamuzi Simon Byabakama avuddeyo n'ategeeza eggwanga mbu zino tipi zigenda bibagamba amaradio tegagenda bibagamba bagenda kusalamu. Simon Byabakama avuddeyo n'ategeeza nti omukulembeze w'ekibiina kya NUP ali mu kunoonyerezebwako ku bigambibwa mbu amenya amateeka g'ebyokulonda. Amateeka agaabaweebwa. Ekisookera ddala Simon Byabakama agambye mbu abali ku oluvuganya gavumenti tayogedde erinnya naye abadde ategeeza Kyagulanyi mbu agenda ayogera ebigambo ebiteekamu obusosoze. Muwulirize wano wakulu nnyo mutambuze vidiyo eno. Batandise nti Kyagulanyi agenda ayogera ebigambo nga kuba nga nonya kalulu nti agenda ayogera ebigambo ebisiiga obukyayi ebisosola mu mawanga. Mujjukire yabadde Kabanda yasosola okubyogerako n'abaala bangi ba propagandalist aba NRM bye bali mu kutambuza muna Uganda obadde otugobera. Unaona His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu watambulidde kamera zino zibeerawo bikyayogera tukikwata tukibaweereza. Oyina wojjukira weerasodde kigambo kyonna nga sola amawanga. Mujjukire we twali Emityana His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tutegeeza nti bw'abeera Busoga nayogera ku binyigirizibwa Abasoga awabeera right naye wajja wano mu Buganda nayogera ku biruma Obuganda nayogerera Abaganda abo bagamba bamusosoze. Kiki kino okwogera kutulugunya engeri gye batulugunyamu abaana ba Buganda, engeri gye batemulamu abaana ba Buganda, engeri gye babbye abantu ba Buganda. Naye kasabuna abate bonna tukungeera ng'abalya Museveni mu ngalo bagamba mulaba kati asosola mu mawanga lwaki ayogera mbye ku by'Abaganda. Ngenda kwogera ku buli kintu nga njogera amazima lwakiyita obusosoze kiri gy'oli. A few moments later, Simon Byabakama agambye nti balondoddeka ku yegono ne bakizula nga bavuganya bwe batandise okweyambisa olulimi olujjudde ebigambo ebyawula mu mawanga kale nga bayinza okutaataaganya eggwanga. Ekyo tukivumirira lwa nsonga nti okusinziira mu biragiro etteeka erifuga okulonda kwa president kimenya amateeka kandi yenna okozesa olulimi olwawulamu abantu okusinziira mu mawanga n'ebintu ebirala. Simon Byabakama akyogedde takomye okwo agambye alagidde poliisi mu bwangu ddala nti ekole mu kunoonyereza mu bwangu enoonyereze mbu ku mivuyo egikolebwa Mr. Kyagulanyi Bobi Wine
mbunga agenda okunoonya akalumbu amenya amateeka okuli mbokukubalaale ng'obudde bugenze okukuba okutambula n'olunyiriri lw'abantu abangi Byabakama agambye taswadde mbu amateeka ge bakkaanyaako nti Kyagulanyi ayina kugenda awali venue gye baamuwa walina okusanga abagoberezi be tayina kugenda ku venue mbusimanyi ng'ayita mu kkubo n'abawagizi muwulirize. We are yet to get reports on who has done that, but the police will find out that. It is the work of the police to do that. Ng'ogyeko bino atugambye nti n'ekyokuyisa ebivu nakyo kyongedde okukolebwa kyokka agambye abavuganya bonna balabulwa obutakigeza. Bw'oba omanyi nti ogenda okuba kampeyini mu tawuni y'Egindi ekifo ky'ogenda gikubiramu kimanyi lwaki gwe tuvuga weka n'ogenda abawagizi bo n'obasanga nga we bali oba bo ne bakugoberera naye okugenda mu lunyiriri ng'ozibye ekkubo nga tokkiriza abantu balakozesa ekkubo ekyo tetukiikiriza. Mu buufu buno akakiiko k'ebyokulonda kawandiikidde poliisi yangwe okunoonyeza ku bantu abagwa mu ttuluba lino bagulweko emisango kuba kye bakola kivvoola amateeka agafuga ebyokulonda mu ggwanga. Ogwo guba musango okosa olulimi olwawulamu amawanga. Eno kampeyini kikaaki His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nakwero ng'ali manaafu alina misindwa ayogedde ku kintu kino akubidde omulanga akakiiko k'ebyokulonda n'ategeeza nze poliisi eŋŋaana okuyita mu makubo ge nnyina okuyitamu ne kitwala obudde bwange bwe nnyina okwogera n'abalonzi bange akakiiko k'ebyokulonda nga temukyogerako. Kakati omukulu avuddeyo naku lwero n'agamba mbu era alagidde poliisi eyanguyirewo mu bwangu ddala ekole kunoonyereza nti singa akakiiko k'ebyokulonda kagenda kizuula nti Kyagulanyi ali mu kumenya amateeka bagenda mu stopinga okutaddamu okukola laale. Uliriza mission eri wano munayogana tambuza video Byabakama mulabukirire Byabakama kati temwe wenyezo bayizo kuteka olubeerabeera oluganda president okukola ki jukire ennaku zentono obudde bwe butono kati webiyingiramu ye musimanyi bagenda bali mu kunoonyereza musimanyi bwe kimu kusanga nga alina amateeka gamenye agakakiiko k'ebyokulonda ge kaabawa bagenda mu stopping okukola laale. Mwe mugula amatu mutambuze video ate mutuuke bane muzukukire Byabakama mumuzukire kati omusajja ali mukulajana mumulemesa okutuuka ku venue walina okutuuka mu budde poliisi muyigiganya nga tokyogerako bye mwakanyaako mwalimu kubanga bamutetaganya okutayita mu makubo galina kuyitamu kutuuka walina kubalaale mu budde mbwakubalaale ng'obudde bugenze ekyokubiri mbwayita bw'aba agenda musimanyi awamba enguudo zonna Mwalimu Museveni waba ayita awantu bagala n'amakubo ne bagaggala n'ayitamu yekka nga yeeyagala naye mbona aziba amakubo abantu tebagenda banayogenda mutambuze video era ogenda kunkola bubi nnyo gwagira bino totakitambuza akaunti yange eri mu shadow ban ekyaliko account ban warning video tezitambula naye no mugitambuze musobola muzukuke. Byabakama alina mission ennene y'okulemesa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okukuba campaign ali muteekateeka ziremesa era alagidde poliisi mbwekola okunoonyereza mu bwangu tagambye banoonyereze agambye mu bwangu poliisi ekola okunoonyereza mu bwangu bamuwe report muzukuke nawo eyo nsonga ngigadde. Okay nze eke master emabega w'omuzindalo kati wuliriza nnyo enfa ya Odinga erika akabuuza era ebigambo byongedde okulanda n'okusajjuka yandibanga yattiddwa buttibwa mbu omukulembeze aliko yandibanga akimanyiko mbu kubanga ono yabadde mulamu tteke ne gye yalaze yagudde bugwi nga bagamba mbu omutima gwesibye gutya kati kansooke enkuze Tanzania owulire omusajja ono gwolaba amanyikiddwa nga oba amanya ngaleke ojja gategeera naye nga kyolina okumanya ono kapiteeni mulambirira ampuliriza olunaku olwalero ono olunaku olw'okwosajjo yavuddeyo n'ategeeza eggwanga ly'e Tanzania nti nze ndi munnamagye mwenna mummanyi mundaba era ndi kapiteeni mulamba wabula okusinziira ku bigenda maaso mu ggwanga lyaffe tetugenda kubikkiriza yadde n'akamu n'akatono omukyala Suluhu bino byokola tetuyinza kubeera nga tubikkiriza. Jjukira nakutegeezaako gye buvuddeko nti omusajja akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paaliyamenti ey'eggwanga ly'e Tanzania yakwatibwa nga boolaba Kyagulanyi wawano naggalirwa naggulako emisango emiyitirivu ennyo. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso ampuliriza bannamagye nga boolekedde akalulu ak'omwaka 2026 omwaka ogujja Tanzania egenda mu kalulu kaakati bano balangiridde bagambye bw'atamuta bagenda kuwamba gavumenti mu nnaku nnya
omusajja ono kaputeni bwatyo bwategezeza ensi. Era ono yamaze dda okuwandika ekiwandiiko namutayiika n'akiwako ne CDF weri akulira amajegeri amayiddwa nga General Jacob John Mukunda. Kaakati nno General Jacob John Mukunda akulira amajegeri yafunye dda kopi ey'ekiwandiiko eky'omusajja ono ng'amutegeeza olina okubaako ky'okolawo ssebo, omusajja ateebwe eddembe ly'obuntu lye twagala wano mu ggwanga lya Tanzania nga bw'olaba omusajja oli gwe batta Magufuli we yabeereyo nga Tanzania egenda maaso. Kaakati kye twagala ewatali ekyo omukyala aliko nze ngenda kusitukiramu, nze ngenda kulembera olutabaalo tumujjeko. Mukama wange nkutegeezeza saagadde kuyisa mu maaso, saagadde kola kintu kyonna nga tomanyi ebigambo bitegere. Era ono yategeezezza nti n'akakiiko aka East African Community yakawadde dda kopi, n'ategeeza n'akakiiko aka Africa yonna yakawadde dda kopi. Jjukira nti ne Tanzania eno eri mu mukago ogwa South Africa n'amawanga ag'ag'omu Maserengeta nabo yabawadde dda kopi, n'abategeeza mu bigambo bye nti nze wendi wa ne Tanzania bino mbyogera siina gwe ntya, tewali agenda kunkwatako, dembe lyange okwogera nkiddamu. Omusajja yakwatibwa nga talina musango olw'okuvuganya gavumenti, ne musalawo ne mugamba nti mugenda mu kalulu nga bonna ab'amaanyi abantu be baagala mubajjeewo, tetugenda kukikkiriza. Kati bino byonna bigenda maaso, omusajja alangirira amawulire galaga agatanaba kubeera nga gakakasibwa. Sumia Suluhu bamwadde ennaku nnya, kaakati olunaku olwaleero lwe lwokubiri. Ono kigambibwa mbu yalagidde ddambu abamu ku bantu abakungu mu gavumenti naddala bali mu magye g'eggwanga lya Tanzania omusajja ono bamukwate, era n'agamba n'abantu bonna bali ku social media beewala ebigambo by'omusajja ono, wabula mu kwogera ebigambo bino yandibanga yafulumyemu mu ggwanga lya Tanzania naye nga waali awatuufu tewannamanyika. Soka olire emboozi. Captain Tesha yagambye nti in 4 days amagye gateeka okubanga gajjeewo gavumenti, oba si ekyo ye agenda kukyekolerako. Amagye bwe gatajjawo gavumenti in 4 days ye agenda kikola. Era gavumenti mu Tanzania yo eri ku bunkenke. Captain Tesha nti agamba nti fenga abajaasi twasweyalinga okulabika nti tuprotecting abantu n'ebintu byabwe, naye okujja okusanga nti omuntu awakanya gavumenti ate ne bamukuba. Kakati ebyokulonda mwateekawo byaki bwe biba nti bwe bityo bwe biri, ate kati ebyokulonda byaki mubijjeewo. Era wano agamba nti ne bakama bange CDF namubuulidde, buli omu yenna gwe kikwatako namutegeezezza nti amagye bwe gatajjawo gavumenti mu nnaku nnya, ekibiina ekya African Union, East African Community, the SADC, kiki kye bayinza okukolawo Tanzania esobole okubeera n'akalulu akali free and fair? Kiki ekiyinza okukolebwa? Tugenda kubeera n'akalulu, nejjukira nti bakandidate abalabikanga ab'amaanyi baba disqualifyinze, babajjeemu mu race. Kakati President Hassan Suluhu akalulu akalina mu 5. Tanzania eggwanga linaasigala kyekimu after these elections, era zino regional bodies. Jukira Tanzania member mu kibiina kya SADC, the South African Development Community, ate Tanzania member mu kibiina kya African Union, ekibiina kya UN, ate n'ekibiina ekya East African Community. Ebibiina bino biyinza kuyamba bitya Tanzania ne tubeera n'akalulu akali free and fair. If regional bodies could be... Kaakati nno enkyukakyuka mu East Africa ey'omuggundu etandise okubindabinda. Jjukira nti omukyalo ono ye yali vice president ow'omusajja oli eyafa gwe bagamba abamu mbu yandibanga yattibwa buttibwa, kaakati yalemanyirwa nga Pombe Magufuli. Kaakati omukyalo ono n'amuddira mu bigere. Kaakati omusirikale agambye gavumenti erina okuvaako, amagye galina okugijjako, oba
bayina okuta abasibe bonna abakwatibwa ku byobufuzi bannansi be baagala bavuganye wakati mu ddembe nga ensi etunudde bulungi nnyo eddembe ly'obuntu libeerenga ligezesebwa mu ggwanga erya Tanzania okusalawo kw'abantu human rights z'abantu zikole mu ggwanga erya Tanzania nga tewali muntu n'omu anyigiriziddwa olw'okuba mbono ali mu buyinza. Jjukira nti omukyalo ono muntu wa bulijjo kaakati ye ali mu ntebe ya pulezidenti si ye omu ku baalwana nga bw'olaba wano. Kaakati amagye Tanzania nago gali independent kasagala be kitagenda bulungi maaso bano banguwa nnyo okubeera nga bariactinga ku lw'ensi yaabwe. Kati wuliriza nnyo gwe lukwago video jimpere ekigalo mukwano gwange yakatwegattako eno ye EKTV Media Uganda gye nkugamba buli lunaku olukya ereeta amawulire ag'enkyukakyuka gw'olina okubeera nga otegeera era nja kukusaba obeere ng'osubscribinga obanga oli mupya okonene ku kade tutambulenga ffenna nze neewaayo okubeera nga nkuweereza bw'obanga watuuse dda nkusaba video soko jimpere like video soko jimpere ekigalo kaakati message oba information etalage. Kati wuliriza nnyo ku gurawundi kibuga Kampala Alhaji Erias Lukwago abadde meya okumala emyaka egikunukiza mu 15 ampuliriza wano mu ggwanga Uganda nga ye meya. Wabula abantu bagamba nti ekimala mbuono obukulembeze bwe bubaddemu nnyo okusika omuguwa, bubaddemu nnyo okuluma omumwa, bubaddemu nnyo entalo ez'ekyana ekito, entalo ezisetwala maaso Kampala, obugugulano n'okulya ssente empitirivu. Ono nga bwawuddisa bannansi nga bw'abakolera kumbe ayina ekiwayi ky'abantu kyakolera nga taweereza bantu. Kati wuliriza inginiya balimwezo owennakawa yavaawo nakakasa ensi naga nti kakati nze bwempeerezawo kisanja kimu kakati obwa MP nabwo mbuvuddemu kambukwasa omusajja mayidwa nga Alex Waisu wa Mufumbiro kakati nze ngenze ku bwa Road Mayor kibuga Kampala. Jukira nti ono inginiya era ebitabo abiina bingi nnyo yasomerako ne mu ggwanga erya Bungereza. Ono gwolaba inginiya balimwezo wampuliriza owennakawa. Kati wuliriza okusinzira ku mawulire agafa ku gurawundi genkuletedde wano tuyina minzaani ku gurawundi. Jukira nze kolya minzaani ez'enjawulo ku bantu ku gurawundi bukibe boogera na biki oba olyawo ebigenda maaso mu bantu gwe ali eyo bye batomanyi bitwagala oberenga otegeera. Kaakati nno abantu mu kibuga Kampala ampuliriza batandise okusalawo, batandise okulangirira, basazeewo okwogera. Bangi bagamba mbwe ekimala weewaawo nga bagamba nti olweyo lukadde lwe lumanya buli kasonda we lwera. Kaakati bagambye lweze bye lweze olweyo lutuusa okukaddiira ddala nga kaakati terukyayira lukulubula bukulubuzi. Jukira nti ono yavaayo nakakasa ensi ng'omwala gwa Nakivubo bwe gwatundibwa bakansala aba National Unity Platform. Oluvannyuma ebbaluwa neevaayo ng'omwala Mwami Museveni yawandiika ng'awandiikira Balukwago bennyini guweebwe haamu. Kati wuliriza ekiri ku gurawundi mu kuswala n'okuswaluka. Omukulu w'amannya amanya Ssemakulu Ines anatweruddawo ndeeba n'engolo ndya mu Lubaga bino ndya mu Lubaga bangi begwanyiza ekifo kya Road Mayor wa Kampala gwani golaba alina enkizo Erias Lukwago yalina enkizo Mizani ku ground 226 amanya tubalekese ninga anatweruddawo tuli mu ndeeba ssebo bangi begwanyiza ekifo kya Road Mayor wa Kampala gwani golaba alina enkizo mu kiseera kino bali mweso yalina enkizo Mizani ku ground 226 amanya Serugo Pasco anatweruddawo tuli mu ndeeba ssebo bangi begwanyiza ekifo kya Road Mayor wa Kampala gwani golaba alina enkizo bali mwezo gendamu enkizo yalina enkizo Mizani ku ground 226 amanya galeke ninga anatweruddawo Natete bangi begwanyiza ekifo kya Road Mayor wa Kampala gwani golaba alina enkizo bali mwezo Mizani ku ground 226 omukulu w'amannya amanya Aloja wanatweruddawo Natete bangi begwanyiza ekifo kya Road Mayor wa Kampala gwani golaba alina enkizo Erias bamuleke akole akyalina enkizo akole ajja kukola Mizani ku ground 226 omukulu w'amannya nze bampitandulu wanatweruddawo Natete bangi begwanyiza ekifo kya Road Mayor wa Kampala gwani golaba alina enkizo bali mwezo yenga bali mwezo bitwandiwadde obululu kubanga ndabanga Lukwago oyo takoze bulungi. Mizani ku ground 226 amanya bampita Ntalumbwa wanatweruddawo kuli Lubaga wano n'engolo ndera mu Lubaga tuli mu Natete bangi begwanyiza ekifo kya Road Mayor wa Kampala gwani golaba alina enkizo bali mwezo yalina enkizo Mizani ku ground 226 erinnya Kirabira Livingstone wanatweruddawo
Wano tuli Natete. Ngolondia mu Lubaga. Zoni nondera mu Central Natete muno. Banji begwanze ekifo kya Lord Mayor wa Kampala gwani golaba ayina enkizo. Nze nganze ne mukuwulira. Nze mpulira abantu bagamba Lukwago agira abeerayo. Enkizo ayina nnene. Mizani ku ground 2026. Amanya ni Simon Francis okuba ne Natete. Ngolondia mu Lubaga. Nondera mu Lubaga North Sebo. Banji begwanze ekifo kya Lord Mayor wa Kampala gwani golaba ayina enkizo. Ekyo kiri automatic bali mwezo yaba amazobba kuba kalulu. Ayina enkizo. Esebo. Mizani ku ground 2026. Omukulu amanya Iyimba Juma Tiruda tuli Natete ngolondia mu Lubaga nondera mu Church Zone. Banji begwanze ekifo kya Lord Mayor wa Kampala gwani golaba ayina enkizo. Oyo tewali mulala yenna wanuupu bali mwezo. Mizani ku ground 2026. Omukulu amanya Matuvu John Natete mbitala. Ngolondia mu Lubaga. Wano wenyini wetuli. Banji begwanze ekifo kya Lord Mayor wa Kampala gwani golaba ayina enkizo. Era bali mwezo bana balala bonna Lukwago naye tumukoye wa ntalo nyingi. Bali mwezo ayina enkizo. Bali mwezo ayina enkizo. Mizani ku ground 2026. Mbitaza Mangala. Wano Tiruda. Ni Natete. Banji begwanze ekifo kya Lord Mayor wa Kampala gwani golaba ayina enkizo. Yakweri yasi Lukwago sivaako yengabo ya Kampala. Ayina enkizo. Ayina enkizo. Mizani ku ground 2026. Omukulu amanya Zete Robert. Wano Tiruda. Tuli Natete. Ngolondia mu Lubaga. Mwisi esewu. Banji begwanze ekifo kya Lord Mayor wa Kampala ni golaba ayina enkizo. Enkizo ya bali mwezo. Ayina enkizo. Ensufu ennyo. Mizani ku ground 2026. Nze Luwemba Isima. Wano Tuliruda. Tuli Lubaga. Banji begwanze ekifo kya Lord Mayor wa Kampala gwani golaba ayina enkizo. Nze kubegwanyiza nze ndowooza bala bali tebajja na kujja kuba ndaba bali mwezo byonna bisobola. Ayina enkizo. Enkizo ayina nnene kubanga olumu ono Erias Lukwago abadde wakaseera naye okusinza nze wenda byenga alwana bulwanyi tiyagenda kukola yagenda alinga yagenda n'abali mu lingi. Mizani ku ground 2026. Abalonzi bannange bayina ebigambo. Mulonzi agaye nti omusajja alinga ali mu lwingi ne bali yalwana bulwanyi. Ene pale FM kwere omuntu wa bulijjo byowulira si byaffe byabalonzi kyokka nga tugamba nti tebyebera byankomeredde ebisobola okuba nti bikyuka. Kale n'owulidde racing bwe tugenda maaso n'okugenda tugikutuusaako Lukwago bali mwezo Nsubugo wa NRM Naggayi Beatrice ne Ibrahim Kasozi abalala ebyadda tebannakombawo naye nga tulaba Lukwago ne bali mwezo. Aba PFF bakigumiza bagamba nti ku Lukwago kwe tutava oyo yengabu ya Kampala. Lukwago yengabu ya Kampala PFF bwegamba. Kyokka aba NUP ennaku zino bagunjizaawo n'eŋŋombo ekibuga kirina kuba kya enjiniya. Okitegeera ekibuga kirina kuba kya enjiniya. Ekibuga kyetaaga munnamateeka oba enjiniya. Munnamateeka abeera mu kooti. Enjiniya abeera wa. Kakati lutalo lugenda maaso kati lugenda lweshapinga yadde nga balimu abawera wabula owulira wakati w'engabo ya Kampala Lukwago ne injiniya kivuga tukikwasa injiniya eyeNUP naye kale ffe katwongera okuwulira anti twabadde ku ground wulira bino. Omukulu amanya nze Kabaguza Sulaiman. Wano Tiruda. Natete. Ngolondia mu Lubaga. Mwenondera. Banji begwanze ekifo kya Lord Mayor wa Kampala gwani golaba ayina enkizo. Tujja kulonda bali mwezo. Ayina enkizo. Ayina enkizo. Mizani ku ground 2026. Anya masape ayiva. Wano Tiruda. Natete. Ngolondia mu Lubaga. Esep. Banji begwanze ekifo kya Lord Mayor wa Kampala gwani golaba ayina enkizo. Bali mwezo. Ayina enkizo. Esep. Mizani ku ground 2026. Amanya bampita lifide siriro. Wano Tiruda. Tuli Lubaga South. Banji begwanze ekifo kya Lord Mayor wa Kampala gwani golaba ayina enkizo. Bali mwezo. Ayina enkizo. Mizani ku ground 2026. Amanya bampita Kinobe James. Wano Tiruda. Natete. Segani Lubaga South. Ngolondia mu Lubaga. Wano wenyini wenondera. Banji begwanze ekifo kya Lord Mayor wa Kampala gwani golaba ayina enkizo. Bali mwezo sinza muvaako. Ayina enkizo. Mizani ku ground 2026. Omukulu amanya nze Sali. Wano Tiruda. Tuli Lubaga. Banji begwanze ekifo kya Lord Mayor wa Kampala gwani golaba ayina enkizo. Tuli Lubaga twagala Lord bali mwezo. Ayina enkizo.
Mizani ku ground 2026. Bampito Chen Alex. Ono Firuda. Tuli Busega. Ningolo ndi mu Lubaga. Division ye Lubaga. Banji bekwanze wa road mayor bwa Kampala gwani gola bayina enkizo. Ekituufu kiri nti bali mwezi ayizo kuba n'enkizo. Ayina enkizo. Mizani ku ground 2026. Esanga Simon. Ono Firuda. Tuli Busega. Ningolo ndira mu Lubaga. Esebu. Banji bekwanze ekifo kya road mayor wa Kampala gwani gola bayina enkizo. Nze ndabanga bali mwezo ayinza okuba n'enkizo olw'ensonga nti Elias Lukwago akaseera kawanvu atututtemu yali badde atuleka n'omulala naye n'atandikirako. Mizani ku ground 2026. Tege posi ya. Firuda. Tuli Busega. Banji bekwanze ntebe ya road mayor wa Kampala gwani gola bayina enkizo. Ayandi bayina enkizo ye bali mwezo. Mizani ku ground 2026. Kakati nno jukira nti gye buva ne gye bukoma omusajja ono Lukwago bukyabadde jjanga yeesimbawo abadde tafunanga opponent ajja mu ngatto ze abadde tafunanga opponent w'amaanyi okwenkana ingini y'abali mwezo ow'ennakawa. Kaakati nno omuzinzi gwaze dda jjukira nti nga bw'owulidde mu katambi ekiri ku ground boogera ku bantu babiri bokka. Waliwo n'abalala beesimbyewo nga Bannabira Naggayi, waliwo aba NRM n'abalala bootasobola na kubeera ng'obuuza omuntu ali awo nti ani naani abeesimbyewo. Abantu bonna bamanyi ingini y'abalimu ezo gwe basinga okumanya kati essaawa zino. Najja ng'awadawadako ye Elias Lukwago, wabula okusinziira ku mivuyo gy'azze ng'akola mu kibuga Kampala n'ebintu ebitwaliddwa ne ku bbanga ly'amazeewo n'achievements ezituukiddwako, abantu bagambe nti kimala. Mwenna mwalabye enkuba bwe yatonnye ekyagudde mu Kampala nga bizinesi z'abantu obukadde n'obukadde obwa ssente nga butokomoka, ng'ensawo ebintu by'emaduuka, engoye, ensawo, engatto byonna nga bitwalibwa oluvannyuma lw'amaduuka okujjula amazzi. Olw'ensonga y'omwala guno omusajja ono bwe yeekobaana ne John Museveni kaakati ne Parliament ne Robina Nabbanja Musafiri ne basalawo omwala guno okuguzimbako bye baaguzimbako kaakati gwabooze amazzi gonna ne gaggwera amaduuka g'abantu. Kati wuliriza Makindye nga bwe ndakutegeeza mu ntandikwa kitokota. Omusajja ono gw'olaba ye Musiri David y'omu ku baali baagala kaadi eya NUP Makindye. Kati wuliriza nnyo, ono teyasobola kubeera ng'afuna kaadi, wabula eky'omukisa omulungi ono akyali muvubuka muto, akyali nnyo okusinziira ku myaka egy'aba politicians be tulina mu ggwanga Uganda. Kaakati ono ekimanyiddwa nga omuzimu, baguyita muzimu oba kitambo kulya, bwe kyamutisse ono yavuddeyo n'ategeeza ensi mbu naye ayagala kwesimbawo, tanaba kubeera ng'alangirira, tanaba kubeera ng'akakasa, wabula obubonero bwonna bulaga mbu era akabonero ke muzindaalo ogwo gw'olaba gwentadde awo ogwamukalakaasa. Kaakati ono ng'agenda mu maaso n'okwagala okwesimbawo, Allan Ssewanyana omusajja owa bwino eyammibwa kaadi, ebigambo byongedde okumuddugalira. Ono bye yavuddeyo n'alangirira mbu agenda kujja naye yeesimbawo. Jjukira nti ekitundu kino ekya Makindye West kyaweebwa omukyala amayitwa nga Honorable Zaala Luyirika, era ng'ono yagenda okubeera MP w'ekitundu kino kyamala dde okakasibwa kubanga bano bonna abaliwo kakati katugambe bayegeyege. Omusajja ono Musiri David y'omu ku baalaganga nti atambulira ku nnono ez'ekibiina ekya National Unity Platform. Jjukira nti mu NUP tulina ebigambo bibiri bye tukozesa ffenna bye tulina okubeera nga tutambulirako. Ekisookera ddala bw'oyingira mu NUP olina okumanya nti NUP ky'ekibiina. Ekyokubiri olina okutambulira ku nnono z'ekibiina. Bw'okivaako ampuliriza oba ogenda kusabulwa mpaka wansi mu ttaka mu mbeera bw'eti.
ekiddako ku Musiri David lwaki obugumiikiriza abo ate katuyagala kutulaga nti Musiri David gwe kasitolangirira nti ogenda kujja independent oba otulangiriddeko olutalo otherwise tetusobola kuleka ge mazima tetusobola kuleka yadde oli waffe otya kasitolangirira nti ojjanga independent kitegeeza mu kibiina oba ovuddemu tuba tugenda kukolaba nga mulabe tuba tugenda kukolaba nga abamu be tulwanyisa abakola ne Museveni mbagala nnyo peace kakati nno ebigambo ampuliriza bwe bityo bwe bitambula wali emakindye ew'omukyala amayiddwa nga Honorable Zara Lwirika jjukira nti ono yalina fulaga yaffe ey'ekitundu kyawo bangi bavaayo nga bawoza mbu ate Zara Lwirika teyasaba makindye ate lwaki yafuluma ali makindye ne nkutegeeza nti ekibiina kyasalawo ne kigamba gw'okusinziira nga bw'ofaanana n'abantu abakufaanana abantu abakugoberera n'ebirowoozo byo osaana kukiikirira wano era ekibiina kisobola okutunula ne kiraba omusambi wawasaana okubeera ng'akisambira obulungi ne kimuteekaawo sikikakata ku kimuntu yenna kusooka kujja kubuulirwa nti kakati gundi bamutadde egindi olwa ABCD ekibiina kibeera ne interests zaakyo okusinziira ku busobozi bw'omuntu na butya bwe kyagala okubeera ng'omuntu oyo kimusambisa kati bino byonna nga bigenda mu maaso nga bwe nakutegeezezza nti Honorable Zara Lwirika wali emakindye West yatukwatidde bendera mwannyinaze Sister Marie wali e Switzerland bino byonna nga bigenda mu maaso Sumaya Suluhu oba Sumia Suluhu ono omukyala nga ye president w'eggwanga erya Tanzania njagala tusooke tukomewo katono nnyo tumuddeko katono nnyo okusinziira ku bigenda mu maaso nga bwe nkutegeezeza munnamagye kaputeni eyamaze dda okulangirira n'agamba mu nnaku nnya omukyala ono abasibe be yasiba abali bamuvuganya mu byobufuzi ne babajootekako emisango egitaliyo bayimbulwe jjukira nti ono bateesetese akalulu era okulonda kubindabinda naye ng'abantu bano abaali ab'amaanyi ennyo mu ggwanga erya Tanzania abaali basuze omukyalo ono ng'asula kukunadde nga lumonde mu kikata kaakati baabaggalira olwo n'alekawo abanafunafu abayebeyebe yebe yeerondera naga nti gundi ne gundi beefuula abanvuganya mu nkola ey'omusajja oli oweeri mu nsi eya Gwanda abadde ajja ng'alonderera abapoliticians abaasoma ennyo ne beefuula abamuvuganya naye nga amazima amatuufu ate abasponsoringa okubeera nga bamuvuganya kati omukyalo ono naye ya adaptinga enkola eyo bw'atyo n'agikoppa n'agakanjitwale Tanzania ejja kukola nteekewo abanafunafu bayebeyebe bayigiyigi abo bajja okunvuganya ab'amaanyi abaddala mbasibe kati wuliriza nnyo omukyalo ono oluvannyuma lw'okubeera nga yasala amagezi ago agaawa kayima nga yeerabidde ampuliriza nti bw'oggalawo enzigi ate n'oggala n'amadirisa weerabira obumoli nti tebuggalwa kaakati raba omusajja gye yavudde kaputeni atamanyikiddwako ne mu byobufuzi by'eggwanga erya Tanzania nti oba oliawo asobola okuvaayo ne yeeyingiza mu byobufuzi oba ebyobukulembeze jjukira nti amagye gali independent tegakkirizibwa kweyingiza mu byamagye kati Tanzania kaputeni agambye mukama we amayiddwa nga General Jacob John Mukunda oyo omukyala ate omusibe bw'atamuta nzija ku gavumenti bwe sigijjaako mugikwatemu. Breaking news mu mawulire ge tulinawo ku ssaawa zino gavumenti ya Tanzania bwetwogera right now eri ku bunkenke oluvannyuma lw'omusirikale oyo gw'olabaawo bamanya ge nga bamuyita Captain Tesha yavuddeyo n'agamba awadde amagye ga Tanzania essaawa ennaku nnya okubanga gagyeko gavumenti ya Tanzania era n'agamba weganaaba tegakikozeeko ye ajja akyekolerako nabwatyo n'agamba yamaze okuba nga ategezaako CDF w'amagye ga Tanzania ne bakama be okuva mu poliisi abaze okuba nga abategezaako singa banaa tebakikozeeko mu nnaku nnya z'abawadde ye ajja akyekolerako oluvannyuma lw'ennaku nnya agambye ajja kutunuulira ebitongole bino emikago gino eggwanga lya Tanzania mwerigwa okuli African Union, East African Community ne SDADC ajja kubanga abitunuulidde balabe ekiddako wabaawo kye batakola era n'agamba ensonga eva ku ki agiwadde yino wuliriza bulungi agamba mu Tanzania bwe kibanga gavumenti eri mu buyinza tekkirizibwa kugyesimbako lwaki bateekawo okulonda bayirese gavumenti anti eriko yo neefuga mpaka nga bweyagala kyavudde ku ki omukyala president wa Tanzania omukyala Samia Suluhu yagize ekintu ekibadde tekikolebwako mu ggwanga lya Tanzania
n'atola abantu abamuvuganya ebikonge ebinene byamanye nti bimuvuganya ku ludda lwa opposition bw'atyo n'abisazaamu tebirina kwesimbawo nakkiriza ye abantu abamukkiririzaamu abamwesimbako bokka okuba so nekiba nga kyo kyanyiziza eri amagye ga poliisi abasirikale ba poliisi abamu mu Tanzania so oyo ne yeevaamu Captain Tesha n'ayogera ekintu ekyo kiva ku kikiri kitya agamba omuntu waba wavuddeyo ne yeesimbawo ludda lwa opposition nga yeesimbye ku gwali mu buyinza ku ssaawa eyo lwaki aba akubwa era kye kiba kivaako okubibwa so n'agamba ekimuyisiza bubi ng'omuntu so enaku nnya so wetwogenda kati right now government ya Tanzania eri ku bunkenge temanyi kikiddako because omusirikale Captain Mulamba yavuddeyo n'akyogera ekigambo ekyo era nga mwetegefu okubanga ajjako government ya Tanzania mwebale kugoberera Black State of African TV. Ebyo byonna biri Tanzania ku muliraano bwe twawula ensalo ebye Congo nabikutegeeza gye buvuddeko omusajja madwanga Joseph Laurent Kabila Junior yasalirwa musango wakwanikibwa Kalabba olunaku olw'enkya tugenda kwongera okutunulira ensonga eno okugirondoola butya bwe byasalibwa era omusajja ono yeekukumyewa era butya bwagenda okukwatibwa akulubbeesebwe atwalibwe munda mu ggwanga erya Congo atemebweko omutwe jjukira nti ono yali mukulembeze mu ggwanga erya Congo era yasikirwa omusajja amanyikidwa nga Felix Tshisekedi Tshilombo kati essaawa zino nga yakulembera eggwanga erya Congo kaakati ono oluvannyuma yamala okulaba nga entebe ewooma nnyo n'ayagala akomewo n'alaba nga abantu tebajja kumuzza n'asalawo okwegatta ku bayeekera ba M23 abali mu ggwanga erya Congo abalijojobya ennyo abamazeko bannansi emirembe era omusajja onaabeera nga bavujjirira ensimbi n'ebyokulwanyisa oba oliawo kakati gavumenti n'ekitegeera ono omusajja n'esalawo okubeera nga emusindika Kalabba wadde ng'ono yabulawo Musugu Kanyanya tamanyikiddwako waali naye ebigambo byamwononekera dda era baamuteekako ensimbi mpitirivu w'omukwatirako tujja biraba enkya kansooke nkuzeeko egomba mu East Gomba East nga yewava ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu ampuliriza omusajja ono gw'olaba ye Honorable Godfrey Saazi akikira abantu be Gomba ku ticket oba ku kadi eya National Unity Platform kati wuliriza nnyo omusajja ono gye buvuddeko yaddiziba kadi eno eya NUP wabula oluvannyuma lw'okubeera nga yaddizibwa kadi ya NUP waliwo amawulire agaali gafulumye nga galaga mbu omusajja ono yasisinkanibwa omukyala omu kwabo abali beesimbye ku kadi eya NRM n'agwa mu kamyufu kati mbu omusajja ono bwe yawangula kadi ya NUP n'agenda ow'omukyala oyo ne bakwatagana ne babaako ekifo kye basinkanamu mu bitundu ebyekyengera hotelo emu kaakati mbwawo we baasimbuka ne boolekera eri eggulu ew'omusajja amanyikiddwa nga Jeno Salimu Sale akandwa naho ono nga brother eri Jeno Museveni kati wuliriza nnyo era amawulire gaafuluma nti omusajja ono yali amaze okulya mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform olukwe kaakati amawulire ne gafuluma nga galaga nti ne kaadi abakulu baali bateekateeka okubeera nga bagimuggyako bagisikize omukyala amanyikiddwa nga Flavia Namulindwa yali akola ku Bukedde TV oluvannyuma n'agenda mu ggwanga erya America naye ate okusinziira ku mawulire galaga nti mukazi wattu mu America ne bitatambula bulungi mbu olwo n'asalawo n'akomawo ate yeesimbewo ku kadi ya NUP naye nga ffenna tukimanyi nti omukyala ono naye yandibanga yali alimu olumuuvumuuvu wadde nga alabika yakyukira ddala n'afuuka wa National Unity Platform tetuyinza kubeera nga tumulemerako ebyo byaliwo byaggwa kubanga ali akola na ku Bukedde n'alizayininga n'avaayo ajja aweereze bannagomba kakati nno amawulire ago gaabadde mafu ago gamba nti kaadi oba tiketi oba kaadi eya NUP baali bagijje ku musajja wa foono amayiddwa nga Saazi Godfrey ne bagiddiza omukyala amanyiddwa nga Ampuliriza Flavia Namulindwa era oluvannyuma lwa kaadi okufuluma kyamaze okuddamu ne kikakasibwa nti Godfrey Saazi yaddiziddwa kaadi eno eya NUP okukiikirira abantu b'e Gomba East kaakati ono nga yakamala okubeera nga addizibwa kaadi obanga akakasibwa nti kaadi gwagirina tewali muntu mulala n'omu gwe twagiwadde yafulumye ebigambo yafubutuse ebigambo yayogedde ebigambo yakuŋŋaanyiza namungi w'omuntu eggomba ampuliriza n'abaako ebigambo bwe yawadde ne message yasindise information gye yatadde eri abo bonna abadde bamulima empindi ku mabega abadde bamusibako amatu g'embuzi okumuliisa engo ababadde bamusibako amatu g'enva ennyimpi okumuliisa abakafiiri mu mbeera efaanaganako bweti naye nga bwe bagambye tubadde tutabaala mu nkiiko bwezi
sijja kuddamu wabula nyina bye ŋŋenda okuteekako ejjinja ekisookera ddala nga 22 bwe tugenda okwawula abalenzi ku baki mukitegedde tulina okukola statement kwolwo kati wali wano genda bakunaanika ekisweta ekya yero tulabe ate mwenna tubamanyi naye ng'ekisinga obukulu twagala kwekunga olunaku olwo tulaga aba muvumenti ekimala kikola ki ye bannange ekyabadde emityana temwakirabye ate ejjinja ate ekiboga ate nakasongola wano we kinaagaana nga bwe muli nsaba ekyokubiri byonna nabimazeeyo byonna byennyina okukola nabikoze eki nga buli kyosuubira kye nandikoze nakikoze nengattako oli maama ne taata n'omwana ndoza n'abako besimanyi bonna njagala bakuba kwolwo kakati olunaku olwo tugenda kusalawo ekyanga 3 bwe munaaba nga temukoze naye nga 3 kijja kukola ki kijja kufa olwo bwe tulina obbagobera ddala basaba omulimu omukulu ogwabayisiza kuddayo kunga baki buli wootuula ali mu nnimiro oli ku kyaki oliwa kukunga baki nga 22 wasaazi nga 22 wasaazi n'obwana obuto wasaazi bonna tubeere nga kikwafu yabbasaba kala yaffe myufu tuyinza obutasobola tuzambale tunyume ate tusobole okwawukana abali ku biyero kati n'omuyise bw'anaayitawo ajja kuba alaba nti wali na wali ki mumale mubateeke ku TikTok nga buli butono nnyo buli 10. Ekirala mbasaba mukkirize okusinziira ku kye tubaddemu nze mbimala siremererwa nagenda nga kulembeza abawansi buli ayaleetanga engeri nankuba buli ayandeegamu omuzinga namukola ki temubamanyi buli ayandeegangamu nga nze nkola ki ng'okuba mubagambe ti bw'oba oyagala okubeera omukulembeze anaddako saazi omwegattako buki kuba yaliwo kati yakola ki buli kimu akiina yaliwo obusobozi abuyina alina ssente yasoma byonna omuntu akola ne batuuka okulowooza yazijje wasale abana yamalayo byonna bikola ki mbiyina naye nga maanyi gammwe nsaba tuwanirira amaanyi ago we mutali siriiwo bwe munkwatirako nja kuyimuka nnyo ekyamazima tosobola nze nakigezaako nga nze netesitinga nemparedinga abantu 10 ne bakuba essimu ez'enjawulo mu Gomba nga njala kumanya maanyi gange naye abantu 8 bagamba saazi ye mubaka akola ki neeramula dda kakati balinde bulinzi kuddamu kuswazibwa twakuba omusajja omukulu aleese omwana tugenda mukola ki oba n'aleeta kisimanyi naye ndowooza ku olwo famire bwe tugiziika si bwe kiri eyo naye egende ate tulabe abalala banaakola ki ekisembayo bannange kale nno egomba east honorable Sazi Godfrey yayongedde okubeera ng'alaga nti yenywerezaayo nnyo era ne ku gurawundi n'ayongera okukakasa nti kwali oba oli awo era asobola okubeera nga alaga bonna babadde bamwogerera ebigambo n'okusangulawo ebyo ebibadde bigamba
mbw abadde alya mu lulime n'alya ne mu luzise oba olyawo kati bino byonna nga bigenda mu maaso olunaku olw'eggulo nakoledde akatambi nga prime minister w'eggwanga erya Kenya amayiddwa nga Raila Odinga Omoro amaze okubeera nga assa omukagwe ogw'enkomerero kati wuliriza nnyo amaziga n'emiranga ekwazirana ebiwoobe be baana baliwo mu ggwanga erya Kenya era amawulire ag'enjawulo mu ggwanga erya Kenya emitimbagano emikutu egy'enjawulo ag'empapula radio TV n'amawulire emikutu gyonna okwetoolola ensi yonna gy'amaze dde okubeera nga gikakasa nti omusajja ono prime minister Raila Omolo Odinga yamaze dde okubeera nga afa wabula ono mu kufa kwe yali yayogera n'agamba nti waliwo abantu abali bamutambulirako okugeza nga pulezidenti w'eggwanga erya Kenya ono aliko essaawa zino era n'agamba kwogeza n'onzita Kenya tegenda kusigala kyekimu bw'olinzita nawe ebyobufuzi byo tebigenda kusigala kyekimu jjukira gye buvuddeko pulezidenti ono w'eggwanga erya Kenya aliko abasajja bamwegezezaamu okumuvuunika naddala abavubuka mu ggwanga erya Kenya nga bakolembera ekisinde eky'abajenozeedi kaakati nno amawulire gafuluma gatandise okubeera nga gasaasaana nga galaga nti omusajja ono eyafudde prime minister w'eggwanga erya Kenya mbw ate tabadde mulwadde wadde nga emyaka gibadde gimugenzeeko naye mbu tabadde mulwadde kiryawo kyetaagisa kubeera mbu ng'aweebwa ekitanda era okusinziira ku mawulire ag'omunda agalaga nti omusajja ono n'okgenda mu ggwanga erya India munda okubeera nga agenda ku ddwaliro eryo lyabaddeko kigambwa mbu waliyo omuntu we eyabadde yagendayo okujjanjabwa amaaso kati mpuliriza bw'agenda okulaba ku muntu ono eyagenda okujjanjabwa amaaso omusajja ono obudde bwakedde ku makya n'agenda akola edduyiro atambuleko ng'omuntu omulala yenna bwe yandikoze omulamu yenna okutambula okulaga nti omubiri ogubeezaawo ng'oguwa ku dduyiro era omusajja oyo okusinziira ku mawulire galaga mbw omutima gye gwesibidde emisuwa gye gyesikidde era ono mbu gye yagwiridde mbu ng'ali mu kutambula era ono yaddusiddwa ate mu ddwaliro eddala mu ggwanga erya India mu kitundu ekirala era eddwaliro lino oluvannyuma lw'okubeera nga bamututteyo lye lyalangiridde nti omusajja ono yamaze dde okubeera nga somukagwe ogw'enkomerero poliisi n'eddwaliro ne gavumenti ya India ne balangirira enfa y'omusajja ono kaakati nno ag'omunda galaga bannakenya bandyekumamu ogutaaka wuliriza bannakenya bandyesala akajegere era okusinziira ku bigenda mu maaso waliwo amawulire agafuluma nga galaga nti abantu abamu si basanyufu mu ggwanga erya Kenya mbu ne gavumenti y'omusajja ono aliko essaawa zino mbu yandibanga ekimanyiiko kyokka ng'atejjukira gavumenti ne pulezidenti yennyini w'eggwanga erya Kenya bamaze dde okulangirira emirimu gyonna gye babadde bagenda okubeera nga bakola mu kaseera kano baagisazizzaamu baagyongezaayo paka essaawa endiba erangirirwa entuufu ey'okukola emirimu egyo oba obuvunaanyizibwa obwo bano nga bagamba bagenda kungubagira musajja waabwe wuliriza nnyo bagenda kungubagira omulwanyi Namige bagenda kungubagira omusajja munnabyabufuzi omukuukutivu mu ggwanga erya Kenya embeera eyo bwetyo ampuliriza ye yabaddewo mu ggwanga erya Kenya nga biwoobe maziga miranga nakwazirana be baana baliwo era nga ne bwenjogerya essaawa zino omusajja ono kimaze okukakasibwa nti omulambo gwe gwateekeddwa dda ku nnyonyi era bwetyo neegwa nagwo mu ggwanga erya Kenya kati okuziika n'enteekateeka byogenda okubeera ng'otegera tetumanyi kuba omusajja ono abadde nfanfa ate wa pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu musajja atunga amukwasaganya ku nsonga ezimu oba endala era nga basisinkana ne babaako bye boogera n'okumuwabula pulezidenti Kyagulanyi anaaziika oba taaziike nze naawe ampuliriza bigambo bibino biwulire abadde mulamu bulungi ng'omutima mulamu era abadde ku dduyiro ng'omulwadde ng'omuntu yenna akuze emyaka oba ng'omuntu yenna bw'ayinza okuba nti akola dduyiro ow'okumakya okukuuma omubiri gwe nga mulamu bulungi eno babadde baamutwala kumujjanjaba maaso era nti eddwaliro lino abadde atera okugendayo olw'ensonga nti lyajjanjaba omu ku bawala ba Raila Odinga yafunako obuzibu bw'ekirwadde ky'amaaso kati eddwaliro ne lisangibwa ekkalala mu Buyindi ne ligenda litaasa muwala wa Odinga amaaso ne gatereera kakati nti Odinga bwe yagenze maaso n'okuleka nti yafunye obuzibu ku maaso olw'okuba nti waliwo eddwaliro ebadde lyajjanjaba muwala we kwe kulinnya ennyonyi n'agenda era yagenze ne muwala we oyo kubanga babadde nga bammemba b'eddwaliro lino kyokka nti tewali kirala kye babadde bagenda maaso n'okuba nti bamujjanjaba okuggyako amaaso yagenze kumujjanjaba maaso
era mbagambye nti omuntu watuukira ogenda ku road wako omuntu watuukira ogenda ku dduyiro kitegeeza nti abamulamu abatalina nnyo kimusumbuwa okuggyako amaaso agabadde gamusumbuwa omutima gwesibye omulundi gumu n'agweri ne bamuyuulayuula okumuddusa mu ddwaliro ne bamulangirira nti amaze okulabika nti afa. Kale nno obubaka obugenda maaso noleka nti abukungubagana okubika bubadde bukyagenda maaso noleka nti buyiika nga mazzi wali munda mu ggwanga eryetebwera Kenya. Mbadde nkyetegereza ano ndabe ekiwandiiko ekya gavumenti ekigenda maaso noleka nti oba olyawo kivaayo ekiyinza okuba nti kigenda kufulumizibwa essaawa yonna newankubadde nga mbadde sinnakiraba. Raila Odinga mugenzi mbagambye nti y'omu ku bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti amaze ebbanga nga yepositioninze nga omu ku bavuganyazi gavumenti za Afirika. Raila Amolo Odinga onampuliriza yeerayiza nako nga bw'owulidde agamu ku maloboozi genkukubidde wano ebintu byagenda maaso noleka nti bigaana agezezaako okufuuka omukulembeze eggwanga biganye. Odinga lumu yeerayizaako wano yali alayira Odinga lumu agenda maaso noleka nti ye mwennyini akuba ebirayiro ng'aliwo muno omusajja oyo gwe baali ye miguna nga ebyagenda maaso noleka nti bitambula mu myaka nga 7 egiyise. Odinga nga yeerayiza ku bukulembeze mu biseera ebyo Uhuru yali akyakulembera Kenya. Odinga wuno lweyeerayiza yeeyita People's President era nga bw'olaba Kizza Besigye bwe yakikola onampuliriza naye yagenda maaso n'okulabika nti yeerayizaako era bwe yamala okwerayiza enkumi n'enkumi z'abaagizi be ne bakuŋŋaana mu Uhuru Paaka okujaganya nti yali afuuse omukulembeze w'eggwanga erya Kenya newankubadde nga tekyali kituufu. Odinga we yali ava kulayira enkumi n'enkumi ez'abannakenya bwe batyo baakuŋŋaana nga bajaganya. Naye ekyewuunyisa nti gavumenti ya Uhuru Kenyatta teyamukwatako, tebaakuba tear gas. Kigamba okuba nti omukulembeze eggwanga erya Kenya yali kireva nnyo naga nti mumukwatako mumuleke alayire, temubakuba tear gas, temubataataaganya, mubaleke bakole bye baagala. Era Odinga olunaku olwo kyeyeekola mu ekibuga kyasanyalala ekiyitibwa Nairobi kyonna nga kigenda maaso okujaganya olwono okuba nti alayira. Newankubadde nga yalayira amazima gali nti entebe y'obukulembeze bw'eggwanga Uhuru radha omusajja mukulu gwe bayita Raila Odinga agenze okufa nga tagituddeemu yadde omulundi ogumu n'akatono. Raila Odinga bagenda nti mu kaseera kano mugenzi people who went out to demonstrate, some of them died. Some of them died, some of them shot by the police. Awo yali ayogera ku kwekalakaasa okubadde kubeera munda mu ggwanga eryetebwera Kenya bwe batyo nga abasirikale munda mu poliisi eggwanga eryo bagenda maaso n'okuleka nti baanukula abeekalakaasi n'amasasi. Odinga bimu ku byabadde agenda maaso n'okuleka nti yawakanya okamala. Kyokka newankubadde nga Raila Amolo Odinga abadde musajja amanyiddwa okubeera ku oluvuganya gavumenti era amagambye nti y'omu ku basajja abavuganyizza ba veteran opposition leaders okwetoloola Africa abadde ku mbeeranye ne gavumenti okumala ebbanga newankubadde nga tafuze. Ye n'omusajja ayitibwa Morgan Shangarai yali munda mu ggwanga eryetebwera Zimbabwe yepositioninga nnyo nga opposition leader. Yo yali avuganya Mugabe. Julius Malema abadde nnyo ku oluvuganya gavumenti e South Africa. Dr. Kizza Besigye abadde yavuganya ya Uganda n'abalala abadde bakoze amannya naye nga wabaawo omukulembeze abadde asinga okuvuganya ku ludda ku ssemazinga Afirika abadde ono newankubadde nga Raila Odinga waafiiridde nga gavumenti ate erinnya mu kimu naye. Gavumenti yavaako era bagenda maaso n'okukkaanya ne gavumenti eriko ya William Somei Ruto mu kaseera kano babadde bagenda maaso n'okuba nti bakkaanya. Mungu wamuyitidde ku myaka 80 egy'obukulu. Kale nno ngenda kukubuulira ebimu ku byokwata ku Odinga nayo najja abadde agenze maaso n'okuleka nti ayita political career ye ebadde etya. Akaseera kano akennyini ogenda kuba obitegeera mbagambye nti bidi etandise oluvannyuma lwa bannayuganda okuzuukuka ne bagamba kyekafu okuddamu okulonda omunyarwanda yenna okufuga eggwanga Uganda nga Nanyindo Yoseferi bamuzaabidde mu maaso bakyamwagala.
obunkenke bwoyolekedde mu famire ya Nyando Yosoferi era ne yabikamu ebiwayi bisatu. Obunkenke bweyolese mu famire ya Nyando Yosoferi ne yabulwamu ebiwayi bisatu ebiri mu famire esazo n'otuwogerera. Waliwo ekiwayi ekya Nyando Yosoferi kennyini ye kyakuliranga ye naye ng'ate Windows mye. Waliwo ekiwayi kya PLU ekikulira Muhoozi Kanyarugaba. Kati waliwo ekiwayi kya Lwabwogo Janet ne mukazi we Patience Lwabwogo. Kati sagala osiriwazibwe abasajja bano bakola ebintu bingi nnyo mu kumanya ne mu butamanya n'okubuzaabuza. Mu butamanya ne mu kumanya n'okubuzaabuza bakola ebintu bingi nnyo. Mujjukira akatambi kano. Mujjukira akatambi kano. Omufere Benehini lwasembye okubeera mu Uganda. Yagamba Patience Lwabwogo nti nkulaba wano Mukama akindaga. Mukama akindaga muwala bwe. Olina office nne gy'ogenda Mukama akindaga kitwale. Olina office gy'ogenda ennene. Naye saba Mukama akindaga. Kati Mukama akindaga tebabalaga kiki kyali amulaga wabula kibadde kizimbe ngenda kuba project ya $5,000,000 eza dola. Ku Sabinda Chikasatu Musatu ngenda kuba project ya $3,500,000 eza dola kati. Esawa zino ngenda kuba project ya $3,500,000 eza dola Nadibanga Pro Max kaka na katambi. And I see government. He sees government. Somehow, I don't know what position. The Lord is not showing me that. But there's something divine in this woman's destiny. I want you all to pray for her. Obudde tuyita butono. Kati Benehini omufere ini n'amala n'amufera ati nkiraba kitwale. Oyina ekifo ekinene mu linnya lya Yesu kijja. Bali bamaze omubuulyako kiki bapulaninga. Kati tuli mu kalulu akakufa n'okuwona. Njala bategeeza ladies and gentlemen, Nyandwe ne family bategedde nti teri agenda bba wakalulu. Ne banaasomba ne bakola batya akalulu tekaliyo bakimanye. Ngenda bba buli engeri gye bagenda okukabba mu ne kansooke mbabula ekigambo kino. Bategedde teri agenda bba wakalulu era bakimanyi nti chaos ejja balina kye bapulaninga. Gurupu zino essatu eya Nyando Yosoferi muzeeyi tova ku main ama tekyalina Windows era tekyategeera bakozesa nkozese. Muhoozi Kanyarugaba did degree drinking general under his PLU mwakuba Muhoozi Kanyarugaba ku local ne ku international level n'ayika n'agwa n'ayika vivi ne mu family mukuba n'asaanawo. Kati ekiwayi ekira kya Janet ne Noyi Patience muwala we ne Lwabwogo omusezi. Kati Janet agamba ye tayagala kutabuyinza bwa Bannayuganda, ayagala Banyarwanda banne basigale mu buyinza. Era bagenda busigala mbatya ng'akozesa muwala we okuba nti first lady nga Lwabwogo yayagala okufuuka president. Lwabwogo agenda kufuuka president atya. Abazze bangoberera emyaka ebiri mabega nayogera konti Lwabwogo yali atandise okudiringa mu kusuubula ebyokulwanyisa nga abiyingiza eggwanga. Nembagamba konti wani bakwatire Tanzania abali kondoza mujjukira. Kati ladies and gentlemen, Lwabwogo ayagala kuwamba sezaala we Nyando Yosoferi muwero plandiku before or after akalulu. Kati bwawamba yolo kuba nti yagenda okubeera architecture w'ekintu kino yabajjanga agenda okulidinga koditeeyo afuuke president bagenda kikola batya. Kino Janet abatamanyi kisobola fuluma. Lwabwogo abatamanyi kisobola fuluma
naye katekamba eno project ya million ya 3 eza dola jendi mukuba bakitegedde nti Nyandwe takyalina lugendo bagenda mukuba akalu Muhoozi takyalina kyasobola kukola bano bayina kuyita mu ngeri banna Uganda mbu nga bebase bage mbunga mwebase Lwabogo ng'akolagana ennyina balina amagye agaabwe agali mu SFC nga balina ekiwayi ekyali mu SFC balinamu ne Molecular Army abantu abaaka bano kati Lwabogo already ayina emmundu oba ebyokulwanyisa ebiri mu Uganda nga babiterese ebira biri mu South Sudan gyabiterese ebyokulwanyisa ebira biri mu South Sudan kati ng'ebyokulwanyisa bino bagenda okukozesa mu kyebayita secret coup d'etat naye nga kino badde bakikola nga public ebadde ejja kubeera court offside nga temanyi awambye yaani era kirimu interest yaani era badde bayinza okubakola nga tumutegedde ne mutandika ogamba Museveni tumuwonye nga ni agenda okujja yono Odrek Lwabogo ngera mbate mujjeewo omuntu yenna era benyini basigaddewo kati mukulu Odrek Lwabogo Genetic Kembabazi ne muwala wammwe Patience Lwabogo mulinga ebyoya nkiddamu mulinga ebyoya by'enkoko service nga bangamba specify ebyoya mulinga ebyoya by'enkoko mugende muwambe ewammwe e Rwanda akaluka ino genda maaso ate nga protest vote kino badde bakikola nga tebagala public emanye nti wagenda kubeerawo okuwamba jjukira ne Didigi yalina plan ewamba kitaawe naye olwokuba nti bano bali babantu badde kuba mutadde ku ttaka kati Lwabogo babadde ne secret coup d'etat ne nnyina nazaalawe ne mukazi we nga baagala kuwamba ggwanga ebyokulwanyisa biri Sudan South Sudan wano ebira biri mu Buganda wano we babitadde Lwabogo nga n'olunaku jjo Odrek Lwabogo omusezi the night dancer secretly yakuŋŋaanyiza ba tiktokers n'akuŋŋaanya ba youtubers n'akuŋŋaanya ba social media influencers n'abantu bannamawulire bamanyi basobola omukolera nga in case could happenings bano bagenda okubeera ba sympathizers ate kati mubadde mugamba Museveni ebintu bimulemye kati ate within the circle bibamwambye bagenda kutereeza kati tuleke tuwoya Odrek Lwabogo ate yagira tutwalatwalamu okusinziira ku mbwembera babadde mbagambye Geneti ne mutabani Lwabogo ne muwala omulinga ebyoya by'enkoko mugenda kuwamba banyammwe mugende mukinonyerezeeko Odrek Lwabogo yesterday yabadde ne meeting alina ba tiktokers ne babasasula ba influencers ne babasasula bu TV ne mainstream media babasasudde nga kino kigenda tebababudde kiki bagenda kukola nyanga nti enete mutubeetaagira mujja kuba mujja nga badde bakitegese okuwamba eggwanga ng'ensi temanyi mu bannayuganda mwadde kuddita nga mugamba kyekyo Museveni bamuwambye agenze abadde agenda okujja futa ku badde bagenda kuleeta Odrek Lwabogo abatuuleko nga muwala wa Museveni Patience ye first lady kati kino olwaleero millions za 3 eza dola mazo zisalamu obwayi kati public etegedde mugeze muwambe. And I'm here to inform the international communities, including those Ugandans who can't understand my language, that Museveni's family and the entire NRA regime, they are in panic as we speak right now. In their family, they have divisions. Which division? One division is led by Nyandwe Yoseferi Museveni. The second one is led by Muhoozi Kainerugaba. The third one is led by Janet Museveni, Patience Lwabogo, and Lwabogo himself. But unfortunately, after realizing that Museveni is soon vacating this world, secondly, after realizing that they have defeated Muhoozi Kainerugaba in all corners, now the only option to obtain power is by a coup d'etat, which is organized and funded by Janet Museveni and Lwabogo. They are going to be using their SFC wing, which is separately known by Janet, Patience, and Lwabogo. So, very soon, before or after election, Lwabogo and his partners in Ukraine, they are planning a coup d'etat against the will of Ugandans. This has been taking place secretly without public notice because the public was about to be caught offside without knowing who is behind the coup d'etat.
because they fear that they can't win election via democratic elections, which are right now taking place in Uganda. So, Wawogo and his mother-in-law, Janet Museveni, and his wife, Patience Wawogo, they have been planning a coup d'etat, which was about to take place either after or before elections, and everything has been set. The man had already shifted weapons of mass destruction. Some of them are being kept in Uganda here, and others are kept in South Sudan. So I'm here to inform the international community that any time there is inevitable coup d'etat, which is going to be led by the son-in-law of Museveni, Odrek Wawogo, with the help of Janet Kemba as the first lady and the first daughter, Patience Wawogo. Katibaku, nze bwenti bwenkola ndinda dibanga. Kati ekyo nakyo maze kidibaga njala public etegeere naye nga kyonna kye bakola bakikola nga balowooza nti badde bagenda tukwata offside kubanga pressure bali bubi ekitufu bakimanyi bagenda kulya kumalako kalulu nga badde bagenda kuwamba. Kati wulira ebigenda okuddako ekyembi grupu zino essatu balina enjawukana bo nga bo. Muhoozi yalina okufuuka president naye baleka tebajja mukkiriza. Lwaki? Bale bapulanga akalukano katwala naye nga akalukano kalimu okuleera okukomba essowaani kyabulanya batwalaganya nga Museveni bw'abanga nga ambya akalukano agenda kulonda kabineti ye Muhoozi amufule vice president maye age windows yise Muhoozi atwale na bano tebajja kikkiriza kutuukayo. Kati public saagala bere confuse bagikwate offside njagadde bategeeza nti Janet tannayagala kuva mu buyinza era ayagala just muwala we ne mutabani babanga bali mu buyinza nga bakozesa ebintu byonna bali mukozesa Odrek Wawogo ataddemu ssente empya n'enkadde okuba nti bagenda okontrolinga eggwanga by all means mu ngeri ya coup d'etat. Ekyo mukitegedde. Wabula bino ngenda bibagamba muyinza obirabako mu maaso eyo muyinza obutabiraba. Bw'obanga ozannya empiki werekerangayo. Bw'obanga ozannya empiki werekerangayo. Eggwanga lye Uganda lili mu political turbulence lwakuba temuzitegeera. Nabagambyeko wiiki emugabo nabagamba nti Rwanda yasindisa amagye gajigayambeko ku Nnyandwe. Naye ate amagye ago already nerero gazzeeyo baasi 3. Waliwo sources ezigamba nti Pirato abagamba buli kimu kifunye temwandi esibye nnyo ku bannayuganda mukomeewe wammwe Rwanda. Naye ate Pirato y'omu n'asindika amagye. Pirato y'omu n'abagamba mmanyi nti temugeza ne musiikuula olutalo lwonna mu Uganda okutta bannayuganda kijja tuwa ekifaananyi ekibi na wano wennyini mwandibadde muddukira mujja kuleka nga wali unstable politically. Olw'ensonga abantu bangi bajja kuba badduka Uganda nga badde Rwanda ate nga tekisobola bbagaano okujjaga n'ensi gitabangula. So nze nandisuubidde akalukalo bwe kagenda nga bwe kali mukaleke bannayuganda beesalira wani agenda bafuga. Naye ate ayogera ebigambo bino mu corners endala ate era yasindika n'amagye gano. Kati simanyi kigendererwa kiki nnyo bwe kiri ku nsonga zino. Ekyo nakyo mukinoonyerezeeko mujja kitegeera. Mbagambe Wawogo agenda kubanga supportingibwa Janet, agenda kubanga supportingibwa Mulamu Museveni, amagye gali mu SFC okuba nti baagala kukyusa buyinza nga teri munnayuganda ategedde. Olw'ensonga nti Janet naye ayagala kusigala mu buyinza nga tavuddeemu ng'akyakirimu okukuuma ebintu byabwe nga mwana waabwe ye first wife w'eggwanga wa first lady nga kye baagala okukola. Olw'ensonga tebaagala kuta buyinza batya. Kati mbagambye bannayuganda mwenna abali gye muli, any coup d'etat which happens in Uganda right now or today, from today onwards, and it doesn't favor Ugandans to return power into the favorite people choice, that is Robert Kyagulanyi Ssentamu or any other civilian in Uganda, and who is not related to Museveni's family, that coup is not in the interest of Ugandans. Coup d'etat yonna ejja mu Uganda ng'obuyinza tegenda buddiza bantu naddala omukulembeze ayagala abantu bonna mu kkoona naye Robert Kyagulanyi Ssentamu.
eyo teri mu interest z'Abannayuganda era mugigane. Kino kankiddemu. Kudita yonna okuwamba okujja mu Uganda oba Didigi yakukoze oba Sale yakukoze oba Jeneti oba mutabani we nga tekufe balinga abantu ba Uganda kweddiza buyinza nga ba civilian naddala omuntu ayagala eggwanga lyonna eyo kudita si yaffe era protest vote wetandikira nkiddamu protest vote wetandikira buto ngera tubeere bwerinde nti esanafu etambula egaludde okuva olwaleero ne mu January ekigwawo kyonna nga tekiri mu ngalo z'Abannayuganda ekyo si kyaffe ky'Abanyarwanda. 1 Odwe Lwabogo talina kitawe talina nnyina mu Uganda naye Munyarwanda talina nsibuko era alina Abanyarwanda bagenda okukozesa okumuyambako nenge ekigendwa kyabwe twaluduteka mu Buganda nga tebatudde mu kitundu kirala ekigwa kubanga ate era balina kutta Baganda. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Kati njagadde nkibategeeze nti kudita yonna ejja nga teri mu feva ya muntu ayagalwa eggwanga lyonna omukulembeze abantu bagwa Kyagulanyi Ssentamu eyo si yaffe. Tugenda obutereevu mu protest vote oba okulonda gyekulu batekuliyo nenga mukitegedde possibility nti n'okulonda kuyinza obutabeerayo naye ngenda bannyonnyola gye bujjawo katono kati mukitegedde. Ekyo ekyakudita nkibategeeza tembeera food n'ekintu kyonna nga si kyaki si ky'Abannayuganda awo tuvuddewo.